okubaza omuyinza kikyotya okufiirwa era kiki ekikyo mu nsi, kiki ekikyo mu nsi. Nsaba osiriikirire weebuuze kiki ekikyo mu nsi. Sente ze zizo, bizimbe bye bibyo, abantu abo be babo, ekitiibwa kyo oba erinnya lyo bye bibyo, olw'enkya lwe lulwo, bwe twefumiitiriza ku bintu ebyo tuzuula nti omulamu talinaamu kikye. Byonna ebiba biyise mu mikono gyo biba bigenda kuyitiramu buyitizi. Bwe bukya ku makya tusaasira nnyo bannaffe abafiiriddwa, naye abantu bangi abava mu bulamu bw'ensi ne baleka ensimbi mpitirivu ku akawunti ez'enjawulo. Empitirivu ku akawunti ez'enjawulo bye babadde batambuza ne bikoma mu kkubo, ate nga bingi ku ebyo be babadde babimanyi. Kale kiki ekikyo? Twongera okuyiga nti buli kiyise mu mikono gyo olwaleero kikwate mu kwagala naye si mu kutya nti kinaggwaawo oba kinaagenda. Emirembe egitebenkeza omwoyo mu muntu kwe kutandika okukwata ebintu eby'ekiseera ng'ebyolubeerera, oba kwe kulekayo okukwata ebintu eby'ekiseera ng'ebyolubeerera. Nti okusalawo kungi kwe tukola nga tusinzira ku bintu eby'ekiseera, nga tulina endowooza nti oba oli awo byalubeerera. Nedda. Era n'okutya okufiirwa, n'okutya obutaba na kintu ekyo kye twagala ennyo kirwaza bangi mu mwoyo ne mu bwongo, era kinafuya bangi ne mu mibiri. Ebiseera bingi ne twesanga nga tukoze bye tutaalikoze olw'okutya okulowooza nti kino kye nnina olwaleero kisobola okuggwaawo. Ne tulowooza nti tusobola okulwana ennyo okukisigaza. Kaakano fumiitirizaamu. Tuli ku 88.8 CBS FM, eno ya bujjajja. Tusobola kugamba nti wano tujja kunywezaawo. Nedda. Weekiri enkya kikomekkerezebwa ne wabaawo ekirala. Eddoboozi ne liba ddala n'erinnya ly'enteekateeka eno ne likyuka, ng'obuweereza obubwo tebukyayinza kubaawo.
ogenda okola ebirala. Kale buli kyokola kikwate n'okwagala naye si mu kutya, ng'okikozesa bulungi nga bw'oteekwa okukikozesa. Okola ekyo ky'oteekwa okukola. Munnaffe omu Dimansen yatutegeeza nti yatandika ne yamalibwamu amaanyi abaamusikiriza ate okutandika. Ne tumubuuza nti bwali otandika watandika lwa muntu mulala oba watandika kubanga ekyo kye watandika yali ggwe? Bwe tusoma ebyafaayo mu kitundu kino ekya Uganda, mu Buganda ne mu byalo eby'enjawulo, buli omu w'oli waliwo ennyumba z'omanyi nga zibadde z'amaanyi nnyo emyaka egiyise 5, 6, 40, 30. Era nga mu kiseera kino omuzzukulu ava mu nju eyo bw'ayimirira n'agamba nti nva mu luggya lwa gundi, ayanirizibwa nnyo. Naye ate gano ge makulu, n'ennyumba eyo waliwo eyagitandika, n'erinnya eryo waliwo eyalitandika, n'obuyinza obwo waliwo eyabutandika. Oyinza okuba nga ggwe mu mulembe gwo naawe ggwe alina obuvunaanyizibwa oba gwavunaanyizibwa okutandika omusingi oguli enyumirizibwamu emyaka 5 egijja, ng'abazzukulu n'abazzukulu abaliddawo baligamba nti tuva mu luggya lwa gundi, balyanirizibwa olw'ebikolwa byo leero oba olw'okukkiriza kwo okutandika. Naye tebalimanya nti we watandikira wamalibwamu amaanyi abo bennyini abakusikiriza ate okutandika. Wazibikirwa abo bennyini abaali bateekeddwa okukulera. Wayimirizibwa abo bennyini abaali bateekwa okukuggulira. Buli muntu yenna wabeerawo atandika omukululo ogwo, era bw'agutandika abalala bongereza okwo ne bazimbira okwo, baba n'obuvunaanyizibwa okukuuma ekyo ekiba kyatandikibwa. Bw'otunula mu nnyumba yammwe, mu luggya lwammwe, mu lunyiriri lwammwe, mu mutuba gwammwe, mu ssiga lyammwe, mu kika kyammwe, oyinza okuba nga gw'ovunaanyizibwa okutandika ekyo. Naye toyinza ate kusinziira ku kiri abala kye baatandika edda omukulu ogutambudde ekiseera ne weesiimisa naawe osobola okuba nga olina obusobozi okutandika. Batugamba bw'ozaalibwa mu nnyumba etali mu bugagga oyinza okuba ovunaanyizibwa ku kutandika omusingi ogulivaako obugagga. Obanga gy'ova bw'otunnayo teri kiriyo, naye ng'owulira olumwa, kitegeeza ovunaanyizibwa okuzimbayo ekiteekeddwa okubaayo. Kale wonna w'oli, buli kyokola tokikola na kutya, kikole n'okwagala, kubanga ogwo gwe musingi kw'ogenda okutandika okuzimbira, ng'okimanyi nti mu mugongo gwo wateekeddwa okubaayo abavaayo abakugoberera, nti bw'oliba ogaba akati olibaako ne gw'osobola okukawa. Kyetuva tubakubiriza entakera. Kaakano abaana bawummudde abasinga okuzimba abaana abo. Bamugenda ku mitimbagano, waliwo omuntu eyaleeta enteekateeka
nti abaana balina okukwatibwa mu butambi nga babiibya ku nnyimba ez'enjawulo. Ogwo ne gufuuka musono buli ssomero. Waliwo ennono empya egezaako okutondebwawo. Eyinza okuba nga teriimu nnyonsa oba nga tesaanidde. Era ennono eyo empya ekulula n'enteekateeka ezo ezaali ziggumiza abaana bayita mu bifo ebyo n'ebasikayo okuva ku nnono ez'abafuula oba ezaazimba amatendekero ago, nabo ne bajja mu mbeera y'ensi eriwo olw'okutya okusigala emabega. Buli kyokola kikole n'okwagala, si n'okutya. Bulijjo bwe tunoonya okumanya n'okutegeera n'amagezi, birungi era bitutambuza okugenda mu maaso, naye nabyo bisoomooza, kubanga teri kintu kisinga kusoomooza nga ggwe obikkuliddwa okulaba ekintu naye ng'akuliraanye tabikkuliddwa kukiraba, ng'olina obuvunaanyizibwa obw'okumukakasa nti ekyo kiri bwe kiti, naye ng'ate tolina nawe osinziira nti ekyo kiri bwe kityo. Bw'oba nga tewekkiririzaamu kigenze wala, bw'oba nga tewekkiririzaamu kigenze wala, ekyo ekikuyitiddwa oba ekikutumiddwa okutuusa oyinza obutakituusa. Bino ebigambo twagala obimanye leero. Gwe awo wooli mu bwa ssekinnoomu bwo olina obuvunaanyizibwa okuleetawo enkyukakyuka mu bulamu bwo n'enkyukakyuka mu bulamu bw'abo abaliddawo, naye otya ng'obategekera ebintu, ng'obaterekera oba ng'obateekateeka, kubanga ebyo ebikwazikiddwa mu mikono gyo leero si bibyo, wabula gw'oweereddwa omukisa olwaleero. Oweereddwa omukisa leero okubanga biri mu mikono gyo leero. Obikozesa otya okutondawo omukululo ogunaasisinkanibwa abantu abalala? Buli kintu kyonna ekikolebwa kibaako n'omuntu atandika. Buli kintu kyonna ekikolebwa, buli kintu kyonna eky'amaanyi leero, buli mbeera yonna ey'amaanyi leero wabaawo omuntu atandika. Omuntu oyo atandise akkiriza okutambula olugendo olusinga obugumu, so obunene, akkiriza okutambula olugendo olusinga okuba olugumu. Kale buli muntu w'oli gy'ova weerowooze nnyo nnyo ky'oyinza okuba obuvunaanyizibwa bubwo. Tobudduka, fuba ogende obukole mu kwagala, si mu kutya. Bw'obanga olina ky'okola nga kirungi era ng'ebivaamu birungi, olumu bisobola okuba nga birina bye binyigiriza naye ng'ebivaamu birungi, bigasa, oteekeddwa okukola ekyo nga weefumiitiriza ku bulamu ng'ojjukira nti bingi si bibyo. Naawe bw'otunnatunnamu n'obuuza kiki ekikyo, mpaawo. Olw'enkya lwe lulwo, olw'enkya luli luddawa? Olw'enkya luli mu ggwe, lulwo
oluyinako obuyinza? Nedda, toluyinako buyinza. Ensimbi ze ezizo? Nedda, zikwazikiddwa. Omukisa ogwo gwe gugwo? Nedda, gukuweereddwa olw'obuvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa obwo obukoze mu kwagala, si mu kutya. Kale twefumiitirize nnyo ku kubaawo kwaffe n'obulamu bwaffe. Buli lw'ofuna okumanya n'okutegeera n'obusobozi okugera n'okugeza, otandika okulaba ebintu singa bwe biri naye nga bwe biteekeddwa okuba. Towuliriza bye twogera, wuliriza emboozi enyumizibwa ebyogeddwa, lw'osobola okulondamu ekyekikyo era n'okikozesa mu bulamu. Tukulekera kino, w'oli awo oyinza okuba nga gwe avunaanyizibwa okutandika omusingi omupya. Kale weeweeyo, okikole mu kwagala, okikole mu kutuukiriza, era okikole n'amaanyi go gonna, kisobole okuvaamu nga bw'okyagala. Eryo ly'ekkubo erijja okukusobozesa okutuusa n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo. Buli kintu kyonna kibaako eyatandika. Eyatandika teyali wa kitalo, yatandika teyamanyibwa nnyo bwe yali akola, naye yategeerwa nnyo ng'amaze okuzimba. Lwaki? Ne bwe yali yeewaayo tewali yalaba. So naawe mu buli ky'okola weeweeyo mu kyo, okikole n'amaanyi go n'okwagala kwo, osobole okukituusa. Tubeebaza nnyo okutuwuliriza. Twagala okubakubiriza. Twagala okubakubiriza okuwagiragana. Bw'olaba omuntu akola ekintu ekyenjawulo, muwagire. Wano tulinawo abantu ab'enjawulo. Tunaayisangawo omu nga bazimbidde mumanya ky'olimanya omulimu gwo, ne batuusa. Leero mbaleeteddewo amazzi. Bamwita Raymond Kibuuka. Ebyamazzi bikusumbuwa naye ng'oyagala w'amazima. Mwana muto naye nga w'amazima. Tendekereddwawo ekisubi. Ali ku nooti 7553 97 nooti 3 nooti 8 0753 97 0308. Wa byamazzi waliwo abansaba ennamba ya Stephen Kayemba, mutunzi, olina emikolo ogwa buli kika, yagala kulabika bulungi. 0756 ate ali wano Mmengo kati 0756 195 721 0756 195 721. Tubebaza nnyo okuwuliriza, tubaagaliza ekiseera ekirungi. Mukama Katonda abakuume, tusinkane Dimansi ejja ng'ayinzizza. Simon Ssenkaayi basajja ssubi, muzzukulu wa Lwomwa, Ssaabasajja Kabaka awangaale.
wa mukaaga CBS okutuusaako pulogulaamu ekiri ewala omuli amawulire agabuusibwa amaaso ageewuunyisa ganyuma ate nga gayiga